Kakati nno nkwegayiridde nsaba n'obuwombeefu osooka owulira akatambi kano kubanga katandise kanjawulo. Ensi bw'ogiraba dduka. Waliwo amawulire agafulume ku Honorable Sseggirinya eweeka w'empe ono amaze ebbanga myaka n'ebisibo ku ndiri. Ogenda kutya abantu, ogenda kutya ensi, era akatambi kano bw'onaakawulira jangu mu komenti ombuulire omusajja byayogedde bituufu oba si bituufu ku Honorable Sseggirinya. Kati ebyalako echoice bimaze okubeera nga bizuuka ebituufu. Omusajja tebamukwatangako. Omusajja alako echoice gavumenti ye yamuteekawo. Ulira ebigambo yamuteekawo esiigise enziro aba NUP n'aba bavuganya gavumenti gyali atemya bukofu era bwino ogenda mulaba n'akatambi ogenda kalaba. Kati ye Nabbanja waliwo ebigambo bye yayogedde nga Prime Minister byewunyisizza ensi. Kaakati luvannyuma lw'okumala obyogera laba bwino bwafuluma ng'omukyalo ono alimba olw'okuba bamuwa ekifo alya ne ssente ensi nzibu nnyo. Kaakati Half London mwenna mumanyi wa Dogo Nation alese ebigambo ogenda kutya mukwano gwange ampuliriza. Nze Eke Master Video soko ogimpere ekigalo tutambule ffenna ng'ogiwadde ekigalo ng'otegere nti omulongoosi omuluutansozi ennamba gy'olaba ku screen oyo yamala ebizibu bya buli kala tusimbudde. Naka video kenda byaka Sseggirinya Muhammad ng'agamba bannakawempe nti bagambye nti awulira eddoboozi nga ligamba eri abannakawempe mbu Sseggirinya Muhammad komawo. Sseggirinya olimba teri agambye komawo kweyagala okudda. Sseggirinya jegwe mu byafaayo by'aba MP nga teri Munnayuganda agenda kwekukula. Tewali kye bakubanja Sseggirinya. Mu kaseera ke baakulondeddemu oba ke baakulonderamu tolina ky'okoze olw'ensonga osoomozeddwa. Obulamu bwo tobulabye bw'oyiseemu teweeyagalidde mu kifo ekyo. Nakati bw'oli n'okoze kuba vidiyo ngirabye Sseggirinya omukka osika musike. Mungamba bannakawempe bonna temuwa Sseggirinya akalulu mujja kwejjusa. Lwaki? Sseggirinya nze nkwagala nnyo lwaki saagalodde mu Parliament wulira. Tumaze ebbanga nga tubona abaana ba MP abakulu. Ba MP abalonagana ebirwadde. Nosanga MP ng'alina ekirwadde basoma budget yeebase ba Moses Ali mubalaba abasajja bakulu balina ebirwadde sukaali biki. Ne Sseggirinya teggwe gwe tumanyi gwe baawa obutwa abadde obubi nakati okyali bubi omukoosa kawosika musike ogende mu Parliament kwebakayo bwebasikola ki kutuukiriza mukolo nti omulwadde bamuleese bakwatiridde otudde wali. Sseggirinya nkuddiramu taata kawempe tekubanja. Naawe osobola ossiga omuntu gwe weesiga. Olina omwana gwenda bw'otambula naye obadde naye kansala okuva ewalwala mpaka tebamuyita simanyi Mr. Kawempe. Lwaki tosigayokko omuntu gwe weesiga n'omanya nti afazali ono gwe nsindise buli mwezi ajja kumpangayo obukadde 5 bujja kunnyamba nfuna obujjanjabi. Sseggirinya abannakawempe ne bala kusindika tolina ky'ogenda kukola. Obulamu bwo bwetaaga kubanga buddaabirizibwa tolina ky'ogenda kukola ge mazima. Bw'obwegala Kawempe wandibadde ogamba nti nno nsizeewo omuntu ba Mr. Kawempe nti wuuno mwe mube n'ekyammwe eno ebbali oba juba 2 million zaakuba buli mwezi ofune obujja neesa tokyasobola. Tuze tubaana ba minisita ba MP abalwadde nga beebaka bwebasi gojja balukira obubalukizi Sseggirinya wummula taata ze sikubanja. Teri Munnayuganda akubanja okoze omaze bwe kiba mbu legacy gyo protectors oba gye wakola gy'oyagala okuleka nga ntuufu nga tekwatiddwako terikokko lasita ogiresi. Teweeyagalidde mu kifo ekyo tulina ffenna tubirabe ng'Abannayuganda ensi bw'ekyo ne sikukkiriza era saagalira ddala ogambe mbodde okole ki. Wakati okole ki lasitagula ba vidiyo ng'egyoyogeramu lasi okole ki. Teekayo omuntu gwe weesiga abantu bakuwulirizamu bajja kukkiririza balonda oyo. Manyi olina mu baana bo kansala abo bakubeereddewo gy'obadde Nairobi olwo omwana akutambulyako. Lwaki toteekawo oyo oba omuntu gwe weesiga bajja kukuwuliriza era kyenkana gw'obanga afuga. Era ensigo ojja kuba ogisize mu by'obufuzi. Nze nvumirira bannabyabufuzi abalwadde abatalina busobozi ng'ali mu mbeera mbi n'agira mu Parliament okweba kati bali babeera nno balwadde nga just beebase bwebasa ate gwe Sseggirinya omulwadde gwe tumanyi ogenda fiira ku mulyango. Bye byange sikukkiriza kudda mu Parliament Bannakawempe temuwa akalulu. Ebigambo ebyo wadde obirabye era ng'obiwulidde kimanye si bya penge ng'omuntu. Ebigambo bino bibyo ggwe mu nnankyukakyuka. Ebigambo bino bibyo ggwe mu Nnakawempe. Era ensonga ya Honorable Sseggirinya mwenna mumanyi gyevudde mumanyi byayiseemu. Ekigambo kino mu komenti gw'okyogerako ki Honorable Sseggirinya okusinziira mu mbeera gy'alimu entunula gy'atunula n'enjogera gy'ayogera ampuliriza ono asaanadde addemu yeesimbewo oba akatambi nkateekeyo oba sikateekayo naye akatambi ako kankaleke kubanga Honorable Sseggirinya ayogera naye n'omukka abakamubake
ayogera naye n'amaanyi agajja wala nnyo agoogera nti nkomawo bannange omusajja tumuwa akalulu abeerenga mu paaliyamenti tagenda ng'ali ku ndiri nga bw'ali oba kimukakatako okwenda osinga omuntu omulala yenna adde mu kifo kye aweereze bannakawempe nga kyakozeko kimala. Genda mu komenti ombuulire kyoyogera ku nsonga eno. Kaakati nga Nabbanja yakavaayo n'awaana mwami Museveni era n'alaga nti Museveni amasomero ga pulayimale aga bonna basome nti ono buli kimu bakiwaayo okutandikira ku fiizi, okugenda ku ntebe, okugenda ku byokulya by'abaana, mu layibulale ebitabo. Kaakati ono ng'akakasa mbu tewali gavumenti kyetawaayo. Njagala nnyo mukwano gwange ompuliriza osobole okubeera ng'olaba akatambi kano owulire n'ebigambo bino olabe n'amasomero gano. Kaakati bwe tuva mu katambi kano ngenda kuwa akatambi ka Nabbanja ng'akakasa ensi nga Museveni bw'akoze. Kaakati bwe tunaava eyo nze nkwongere nkwe analysis ku nsonga eno. Abasajja bano kasa batuuka mu bukulembeze n'abakazi ensi nga bagyerabira nga bagiviirako ddala. Kati sooka owulira akatambi kano, sooka olaba abaana bano bye bayitamu. Oyinza okuba wabiraba naye nkomezzaawo akatambi kano nga nnyina ensonga kubanga njagala nkuwe ebigambo ebya Nabbanja byayogedde okakase nti abantu kasa bafuna ssente n'amaaso gaziba. Naume Kansiime muyizi ku ssomero lya pulayimale erya Lwangaara ng'ali mu kibiina kya 7. Ono yasaabaza banne mu kaata akatono buli lunaku okuva ku kyalo Katanga okutuuka ku ssomero lya Lwangaara ng'olugendo luno lumutwalira wakati w'essaawa emu n'emu n'ekitundu ng'akaato kano asaabalizaamu banne abalala 6 okuva mu kitundu kye kimu. Kino akikoledde ebbanga lya myaka 2 bwe ky'amasomero gaddamu okuggulwawo okuva mu muggalo gwa COVID-19 ogwabasanga ng'amataba gakuba ekitundu kyabwe. Embeera ya Kansiime teyawukana nnyo n'eya Michael Tafiire nga naye muyizi wa kibiina ekyokutaano ng'enju yaabwe naye eri mu mazzi wakati ng'eryato lyakozesa okutuuka buli wamu. Ono naye tumusanze atuuka waka okuva ku ssomero lya Lwangaara pulayimale gy'asomera. Bano batubuulidde ng'obulamu bwe butabadde bwangu nga basaabalira ku mazzi okugenda ku ssomero. 12 ninkwata eryato lya baba wange ninsoroza abaana kujja kuruga kule kujja kwikana tulika 3 za nyenkyakara. Eryato buli kubura ntulema ezindo ration zitufeera obuya ntujja bugenzero ku 3 saahina sange zino subject zona bazimazire. Abayizi bano baliko okusomoozebwa okwenjawulo kwe bayitamu kwe batubuulidde okubalemesa okusoma obulungi. Tuyina ebizibu bya mambo kya vinyonge ebiginga mitabaniza muno kujja kuruga ku 12 kujja kwikana tusanga abana bona bali mu kusoma lesson zingi monzi turabaho akwa muno nyana batali bange bana batulaso kusobora ninyo nkanyo mukuru wabo nyoni so kusobora kore kubasindika kwa nyonye nkanyoni nimanya koda zibu tuyinamwe enjoka nisituruma obwiro bundi eryato niribura nubaba genzero okukora oruni marine litwara betu nimbasaba muno nka government mutukoleke mutuyambita abana bamasomero. Ng'ogyeko abo abaana abalala nabo basanga obuzibu bwe bumu nga bayita ku ntindo z'emiti nga bagenda n'okuva ku masomero ag'enjawulo ezaateekebwawo abantu ba bulijjo okusobozesa abayizi okusomoka omujjuzo gw'amazzi. Bino byonna byava ku mataba agakuba ebitundu bya Ntoroko mu mwaka gwa 2019 ng'ebitundu 8 ku 10 eby'eggombolola ya Kanaala byabbira mu mazzi oluvannyuma lw'ennyanja Muttanzige oba Albert okubooga nga ne gye buli eno amazzi tegakendeeranga nga n'agaali amaka g'abantu kati olabako obusolya bwokka. Amasomero nga Umoja Primary amazzi gaalitwala nga n'ebizimbe ebyali eby'essomero nakati abalikulira tebakyalina ssuubi nti amazzi galiggwamu emirimu ne giddamu okukwajja. Essomero lino lyasengulwa ne litwalibwa ku lukalu mu Weema. Benson Atujune yalikulira. So tusaba gavumenti ekole ekisoboka kulola ngu yaleeta tente endala nuko abayizi bongere kusoma. Amasomero amalala okuli Lwangaara ne Masaka nago geetooloddwa amazzi era abagakulira bakolera mu mbeera ya bugubi. Kakati nno nga bulijjo ng'entambula za pulezidenti zamaze dda okubeera nga zisazibwamu abasajja abamukwata mundu abali mu ggwanga Uganda
bano nga beekwasiza mbu ono yagaana okugoberera amateeka ge baamuwa. Kaakati nno olw'okubanga balaba nti omusajja bwe lwatambula enkuyanja n'enkuyanja y'abantu yeeyongera kweyongera, kaakati nno kino kimaze okubeera nga kibalabisa ne ku international community ne baga nti ekiba kibe omusajja tumuyimirize. Kati ebyo ng'obitadde ku mabbali era nga Country Tours amaze dda okubeera nga ziyimirira, Honorable Joel Ssenyenyi yakakasizza n'aga nti agenda kudda mba engage ng'epoliisi bababuulira ensonga, bababuulira amateeka ge baamenye, tebasse muntu, tebaakubye muntu, tewali gwe banyaze, lwaki babalemesa entambula. Kati Honorable Dobina Nabbanja Musafiri ono akiikira abantu beeyo ekibogoyo wansi oba bayitayo Kakumiro oba bayitayo batya, munansonyiwe mbanga mpubizzaamu nga si Kakumiro, onaateeka mu komenti n'ombulya oba beekibaale, ndooza beekibaale. Kaakati ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo n'agamba nti gavumenti ya Mwami Museveni tagirabangako era mbu gavumenti eno ekwata buli kye wali olabye kyonna kyonna n'ekiteeka mu masomero, okuviira ddala ku kulya, okuviira ddala ku kunywa, okuviira ddala mu layiburale n'okusasula emisala gy'abasomesa n'emmere abaana gye banaalya. Kati ng'ono agamba nti gavumenti ampuliriza byekoze byo byennyini byeyogerera. Kaakati nno ebigambo bino nga yakamala okubyogera nkulaza essomero lyennyini omukyalo ono ampuliriza amaze okuwaana essomero, amasomero ogalabye, abaana obalabye, ensoma ogirabye ne transport omulabye. Kati kansooke nkuzeeyo ku bigambo by'omukazi ono be yayogedde ng'akakasa nti bo tebalina kye bajula, essomero lyonna buli ssomero baaliwa ebyetaagisa, ate ng'ebigambo obirabye abaana nga ge bakaba ge bakomba. Owulire obulimba obuli ku mukyalo ono. Twagala mutubulire kibateekesa ebisale ku ssomero kiki? Kubanga omusaala bagubasasula, ate gavumenti esasula ssente nnungi n'okusinga amasomero ga private. Tubasasula ate tubasasula bulungi, kubanga juzi nali njogerera wane Palisa nimbagamba amasomero ga primary gasasula ssente meka abasomesa nti emitwalo 2. Ffe tulina omusomesa afuna emitwalo 2. Abasomesa baba batono, lwaki temutubuulira? Ffe ne twongeramu abasomesa. I am the leader of government business. Ndi wano mumbuulire ekibateekesa ebisale ku ssomero kiki okugyamu abaana b'abanaku mu masomero. Ebitabo tubibawa, amasomero gavumenti yagazimba, aba private bagezimbira. Kiki ekibalemesa abaana b'abanaku ne mubajja mu ssomero? Olwaliro mukimbuulire mwena muli wano. Kaakati RDC aliwa? Bw'oba nawe tolina maanyi tujja kujjawo wano. Saagala sawulire sakoze ki? Jangu wano tukoye, kubanga abaana 10, abaana 82 ne bavaamu. Kati ng'oli wano oli mu kooti. We can't allow this. I want to omanyi mu Uganda wano muzeeyi nze yampa amaanyi, nze sikyasaba ndagira, ndi omu kwabo abalagira, njagala kulagira. Ba assistant baliwa, deputy aliwa, kaakati muwulire, njagala kugula olutalo ku basajja bano aba headmaster ne ba school management committee. Omanyi be bakuŋŋaanya ssente nga batwala ku district. Be batwala ku district temujja kulaba inspector of school, kubanga inspector of school bamutwalira ebitabo n'asayiningira ku district, tebajja kulambula. Kaakati njagala okulagira RDC, njagala ku lutalo, kati lutalo namwe njagala mwerwa. Kaakati nno abo twabamanyiira baafuuka ba propaganda, naye ng'ebikolwa bitono ddala, kubanga bingi bitulaba ebyandibadde bikoleddwa nga bigenze maaso nga biyambye bannayuganda, naye ng'okwogera kungi nnyo era ng'okukola kutono. Obubbi, obukenuzi, obulabbayi mu gavumenti ya Mwami Museveni ffenna tukimanyi nti be baana baliwo. Kaakati ensimbi zino bifo kyo zikozesa ekiyamba omuntu, abantu bano
balyandye kati omusajja mayindwa nga half London ono mukwano gwange mpuliriza mwenna mukimanyi nti alina Dogon Nation kati njagala olire ebigambo bino omusajja aleese bwino n'agamba nti ye Lucky Choice amumanyi era Lucky Choice ayogera naye era Lucky Choice takwatibwangako gy'ali musajja wattu alina mirimu gye wabula eno yali projekiti eya NRM nga yagiteekawo okuwuddiisa bannayuganda n'okubateeka mu fiya kaakati n'okusiiga ekifaananyi ekibi nti aba opposition bavuma buvumi kati olwo omuntu omulala yenna eyandivuddeyo okwogera ku bikyamu basobole okubeera nga bamukwata oba basobole okubeera nga bamutiisatiisa aleme byogerako omusajja agamba nti ekifaananyi ekyolaba eky'omulenzi oyo si ye Lucky Choice ono musajja mulala nnyo tabangako na Lucky Choice era ono akakasiza n'agamba Lucky Choice boogera naye enkya n'eggulo era ye yamugamba nti nze munnange banteekawo obuteesinga pulojekiti abasajja ne baŋŋamba mbeere nga nvuma era ne bivuma ebimu be baabimpa mbeere nga nvuma mwami Museveni ne famire ye kaakati olwo oluvannyuma bankwate bwe banankwata bateekewo okutya mu bantu olwo abantu bandibadde babako bye boogerako balekerawo okubyogerako balekerawo okwogera ku musajja nga bagamba mbu bansiba kati ono gwe bakutte muvubuka mulala nnyo era tavumangako na ku mwami Museveni kubanga n'obujulizi weebuli nga bulaga nti ono vidiyo z'akoze zonna ayogera bintu bya bulijjo temuli kuwemula temuli kuvuma kaakati ono kiiso kya mbuzi kirekerera eyase omusajja Lucky Choice omusajja atugambye gyali bulungi nnyo omusajja alina kumusaala kubanga guli baamuwa mulimu gwe gwa kubeera nga akola okuwuddiisa bannayuganda okubateekamu okutya n'okubalaga nti avumye Museveni asibwa busibwa era ono agamba nti buli muntu yenna gwe mulaba badde avuddeyo nga yeefunyiridde ku kuvuma Museveni ne famire ye zino zonna zibadde projekiti okusinziira ku Lucky Choice ng'ebigambo bwabyogera kati njagala onneegatteko mukwano gwange nkutwale butereevu nnyo owulire ebigambo bino gavumenti ya mwami Museveni weetuuse kaakati etandise okubeera nga kennyininyini ye yeeterawo abagivuma ate kaakati ne yeefuula ebasibye naye nga byonna kiwaani kugezaako kumalako ddembe n'okutiisatiisa bannayuganda obbateekamu akatengo mbwera Lucky Choice twamukutte bulijjo gavumenti baagala nnyo okuteekawo embeera ey'okubatiisatiisa n'okubamalamu amaanyi kuba mubataddeko akazito kanene kati bukya nga bagamba katukolera Lucky Choice nabamwefomingira nga waabwe n'abavuma n'asooka training ku social media yonna ne tugamba tufunye ne bamala ne bamukwata kati gwali eyo naawe abataddeko pressure otandika okutya ogambe olaba kutta oyo abo abasajja nga bwe baagala okulagamu amaanyi Lucky Choice bandibadde bamuteekawo n'ayogera naye tebamukkiriza kwogera mirundi ebiri nga bamuleeta mu kkooti olw'ensonga abantu bamanye eddoboozi lye bwe munaamuteekawo n'ayogera bajja kubuuka kati kano ka vidiyo ke bali mu kulaga nga omulenzi akaaba yeegayirira oyo omulenzi abadde akola bu vidiyo bwange ng'abuddamu ate ekyokubiri abadde tawemula newulira TV za Uganda kyezoogera Nabugodi yakozesa ekibanja kye ekya TikTok n'ayogerera omukulembeze w'eggwanga ebigambo by'obuwemu nti kyatamuvuma nga ne sitaani takiyiyanga nti ng'awemudde neyecca emisango egimusomeddwa mulimu okuvuma n'agagamba agakyuma okuvvoola saako okuweebuula omukulu akulembera eggwanga lino NTV ne bu media bonna obusigadde buli mukola misinformation oyo omulenzi gwe bali mu kwogerako tawemulangako nvubuka musobola okugenda ku page yeeyita muzeeyi nkuba musobola okugenda ku page ne mulaba tawemulangako okusinziira ku ssemateeka atutwala ffe mu Dogon Nation okulembeze eggwanga lino obunaanibwa emisango 3 omusango ogusooka gwe kufuga eggwanga lino kuva nga nkyali muto paka n'enkula ogwo gumu omusango ogwokubiri tozaalibwa mu ggwanga naye olifuga Dogon Nation tekikkirizibwa egyo ebiri omusango ogwokusatu kwe kukusomako mu history ate nenkusanga mu reality gyesatu mu kavidiyo ako koolabye wawe yawemulidde era byayogerako si bituufu emitwe gyammwe mikadde temukyasobola kulowooleza ggwanga ffe munnange tulina intelligence Lucky Choice omutuufu tumumanyi ne ku media kwali ne kati kwali ku TikTok tumumanyi abakolera kyovula bono minisita w'omutwe simanya yaani balamu mbubaleesa akuuma buli wokolera vidiyo bajja kukwata byakwongera bateeka mu katengo na kubatiisatiisa boyi tugenda bakuba mujja tuwulira abasajja tebatudde bagezaako okukozesa amaanyi
ne bagezaako okukozesa obukyayi n'okubeera ng'oba oli awo abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti babaleetera okubeera nga babakyayisa abantu olw'okubeera nga babateekamu ekifaananyi n'okusiigawo ekiraga nti bo bakola gwa kubeera nga bawemula bavuma buvumi bakozesa mpisa mbi okubeera nga beenywereza mu buyinza. Kaakati nno njagala okimanyi nti mwami Museveni buli kimu nga bw'olaba ono akikoze tewali kyatakoze, okubeera nga bannayuganda basibwa, okubeera nga bannayuganda bangi battibwa, era mwalabako n'abaakubwa amasasi nga gavumenti kennyini yebakuba amasasi mu biseera by'akalulu aka 2021 naddala olunaku olwo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwe yakwatibwa mu kitundu ky'eruuka eri e Busoga. Kaakati nno bino byonna ng'obitadde ku mabbali ffe twagamba tujja kubeera nga tuleeta bwino n'okulabisa abantu bano ffe tukubuulire gwe naawe weesalirewo ng'omuntu oba ddala gavumenti eno ekyali yansa oba tekyali munsa. Kaakati nno bino byonna ng'omaze okubeera nga obiraba njagala nkutwale butereevu ku bantu abali mu Uganda oba oliawo abatalina mitima egyo emitima egy'obuntu. Waliwo omukyala gwe twalaba ffenna, omukyala ono yakwata omwana wa mujjawe, yakwata omwana owa mukwano gw'enfanfe. Omukyala ono n'akwata omwana oyo n'ayimirira n'amupamira mu kamwa, uliriza, n'ayimirira ng'ayimiridde n'akwata omwana oyo nga muto n'amuteeka mu magulu ge n'amupamira mu kamwa. Bwe yamala okumupamira n'alembeka omusulo n'agumuwa n'agunywa. Omwana ono nga talina kyamanyi naye nga mukwano gw'ono yamwesiga n'amulakera omwana ono. Kyokka ekyennaku ennyo kyagenda okubeera ng'omukazi ono akeberebwa okuzuulibwa ng'omukyalo ono yali alina n'akawuka akaleeta mukenenya oba muyite siriimu. Kaakati nga kiraga nti obukyayi bweyongedde naddala ku bantu abo oba oliawo betwandiise abantu abawangaala naffe naye ng'abantu abo tebawangaala naffe mitima mirungi, bawangaala naffe emyoyo mibi, batuyinako effubitizi, batuyinako ekko, batuyinako obutayagaliza. Kati ebyo ng'obitadde ku mabbali waliwo akatambi akalala ke nakulaze mu ntandikwa ng'omukyalo ono akola ebintu ebitajja mu myaka gye, ebintu ebitali bya muzadde, kw'ossa ne taata w'omwana ono azaala omwana ono. Omwana gwe njogerako mulala si oli omwana gwe baapamira obukyafu, si ye mwana gwe baawa omusulo okunywa, wabula omuntu gwe njogerako mulala. Kaakati bino biri Uganda bye bizze nga bikolebwa mu bantu bano enkya n'eggulu, abantu abandibadde abakulu abalabirwako. Kati njagala olaba akatambi kano ng'omukyalo ono nga yegasse ne bbaawe okutulugunya omwana ebbujje eritalina musango, era ng'omukyalo ono step mother si yazaala omwana ono, kyokka ng'ate omusajja ono yazaala omwana ono kamusindika bwe. Kati njagala olye n'abakuumaddembe bwe bayogedde n'omusajja ono ku nsonga y'omwana ono, ebigambo bye yazze mbyewuunyisa, bya kyannaku, byennyamiza. Katugende mu katambi okawulire n'ebigambo birabo ojja kutya ensi munnange. Akatambi aka kakwatiddwa n'essimu kalaga omwana omuto ng'atambula wenyera wakati mu bulumi obungi. Kyokka newankubadde kiri kiti ateekeddwa okugenda ku ssomero buli lunaku, si kutambula nga wenyera kyokka wabula n'omukono gulabika nga gwonna guzimbye, ekiraga nti alabika atulugunyizibwa waka gy'ava. Omwana ono ye Stuart Kibira alina emyaka 9 kyokka togimuwa olw'endabika ye. Ali mu middle class wabula ajjudde ebikuyiro by'emiggo ku bisambi. Alina amabwa ku kabina, omukono ne ku ngalo kujjudde ebiwundu. Kibira alabika nga munyiikaavu era n'okwogera kwe kutono. Kyokka bw'oba omubuuza ekyamutuukako akusaba kimubuta muloopa, kubanga bw'okikola bajja kumukuba kumufiirako wabula alumiriza nti atulugunyizibwa ewaka. Martha Nayebale musomesa wa Kibira era yawulirwa mu butambi ng'agezaako okumulwanirira afuna obwenkanya. Agamba maze ebbanga nga yeetegereza omwana ono, kyokka emirundi mingi azenga ku ssomero ng'alina ebisago. Sometimes atera okujja nga alina waneeno ku mutwe nga wazimbye, omumwa guzimbye, then one day namulabako ko nga alina n'ebiwundu ku waneeno ku kugulu. Yenna atambula mu kibiina bw'olaba ekiwato kino kiine obuzibu nti omwana ono mugezi ebitagambika wabula olumu bwe yadde waka ne homework omuzadde waalina okuteeka omukono wali wawandikiddwawo ebigambo nti omwana ono talina magezi mazaale. Mugezi, mwana mugezi ekiyitiridde ate muzadde nze comment zawandika ku mwana ku homework ndala nnyo kubanga at some point waliwo homework gye yampandikirako nti the kid doesn't have common sense.
tukitegedde nti Stuart Kibira mulekwa kubanga nnyina amuzaala yafa mu 2019 era kitaawe bw'anoonya ayinza okulabirira omwana we nga tamulaba yalina okufuna omukyalo omulala n'amuwa obuvunaanyizibwa bw'okumukuliza ku mwana we wabula olw'okuba nti kitaawe talina bulungi ensimbi kikakata ku mukyalo ono okumuweerera. Omusomesa nga bimususse kaddukidde ku ofiisi ya ssentebe w'ekyalo kino Abdallah Busulwa n'awawaabira omukyala Letitia Manyangwa nga yabeera n'omwana yagambibwa okumutulugunya kyokka ayitiddwa ne yeegaana ebimwogerwako. Emiggo osobola okugiraba jjo naye taatawo wabeeraze oba tugeze waaka yatera okubatabula ebiseera ebisinga n'okumutuma okwo n'adda mu muzannyo. Nti ebiwundu by'omwana ono tabimanyiko wabula akkiriza nti olumu yamukubako kyokka ng'okusinga kitaawe yamukuba. Nali mukubyeko ng'ogwo omuzadde okwata omwana n'omubonereza sijja kwerungiwa. Kati kintiisizza ne ngamba nti oba omukyala byakola omwana gwabeera naye wabba tabanga naffe ate abituusa ku baffe abasomerayo ku ssomero eryo lyasomesaako. Siri mu basemba mwana okuddayo mu mikono gya mukyalo oyo. Taata w'omwana ono Stuart ateekeddwa otubuulira wa waagenda okumuteeka we tuyinza okukakasa nti agenda kubeera seefu. Ku lukomo lw'essimu twogeddeko ne taata w'omwana ono nga ye Dennis Kibira n'ategeeza nti mpaawo omuntu yenna asanyiko ekika mu kkubo lye bw'aba agunjula omwana we era akkiriza nti azze amukuba emiggo. Oyo omwana mukuba sijja kugamba nti simukuba mukuba lwa nsonga omwana oyo tawulira nze amwegunjulira era nze amukuba bwe mpozi nga nnyinza okuba nga mbadde mbonereza kisusse naye ate nze nsuubira nti kiba tekisusse. Kibira eky'omwana okubeera n'enkovu ku mubiri abadde takimanyiiko kyokka agamba nakyo tekisaanye kusasamaza bantu kubanga talina kifo kirala kyakumukuba ku mubiri okuggyako awo wennyini w'aba yakuba. Ebyo bisaze bya miggo nti omwana bw'oba omukubye leero n'enkya n'omuddamu birina okusigalawo. Naffe baatukubanga ssebo mu kyalo gye nnakulira omwana nina omugunjula okumugamba nti kino kibi kino kituufu kino kituufu kino kikyamu. Ebyo ebisaze kituufu ku ebiri bya miggo nti leero nkukubye ate n'ensobi gye kkubidde yeemujozzeemu n'enkya era nawo n'enkuddamu birina osigalawo. Taata wa Kibira okukkiriza nti amukuba ate ne nnyina omuto obuteegaana kukola kye kimu kiteeka obulamu bw'omwana ono mu matigga singa addamu okubeera nabo kubanga ebimukolebwako mu nzikiza tebimanyiddwa kyokka bino byonna byoleka nti abazadde abatabeera na baana baabwe bingi ebibatuusibwako ensi n'etabimanya. Kakati nno oyo gw'olaba era gw'owulidde muzadde yennyini ye taata w'omwana ono wabula yeegatta ne maama we okubeera nga batulugunya omwana ono okumufuula ng'ekyokuttale ne bamukuba emiggo ne bamutulugunya okumutuusaako obuvune obulabe ku myaka egyo gy'olaba omwana oyo gy'ayina. Ffenna nga tukimanyi nti abaana bato bangi basobya naye kyannaku nnyo emboneeza kasita esukka wabula njagala okimanyi ebyabadde ekisolo bwina ayongera okuyiika nti abasajja bano baapanze ekintu kino era omukyala owa NUP ate ekikwewunyisa yeyawangudde akalulu mu byaddaladdala mu byalaali wabula nga bwe nnakunnyonnyola nga sinaba kubeera nga tugenda mu kalulu k'ekisolo ne nkugamba teweewuunya nga bye walaba ekayunga omukyalo w'ekayunga nakwedde bwe yawangula akalulu ate obululu bwe ne babukyusa ne bamussa ku muntu omulala ataawangula abantu bano nga bakozesa amaanyi g'emmundu nga bakozesa amaanyi ga ssente nga bakozesa okutiisatiisa abantu bannayuganda. Kakati ekikolwa kye kimu abantu bano bakizeemu kyennyini wali ekisolo omuntu eyawangudde yabadde wa NRM bo gwe bagamba eyawangudde ate nga bamuyita wa independent kyokka nga wa NRM abantu gwe basimbyewo gavumenti gwe yasimbyewo nti ewa NRM abantu bamuzize abantu bamuganye tebamuwadde kalulu era nga kiraga nti wa NRM bw'atandiiseemu owa NUP yabadde alina okuyitamu. Kati amawulire galaga nti owa NUP ye yawangudde akalulu kano butereevu nnyo wabula ekikwasa ennaku wa NRM yabadde afunye obululu butono nnyo nga tebayinza kumulangirira. Kaakati kwe kusalawo ne baddira no gwe bafudde owa independent naye nga naye wa NRM ne bagamba nti kati gwe batulangirira abeere nga yawangudde. Olwo nga kino kiraga nti aba NUP tebajja kunyiiga nnyo kubanga mbu omuntu abawangudde si wa NRM era nga n'aba NRM tekijja kubakosa nnyo kubanga awangudde mbu si wa NUP. Kakati abantu bano kwe kusalawo ne balangirira omukyalo ono gwe bafudde owa independent kyokka nga naye wa NRM lukulwe. Kakati abo babbidde akalulu ne balangirira omukazi ono kyannaku nnyo era ebigambo bino buli nnaku olukya tubyogerako nti ensi yaffe yayonooneka yadobonkana wabula nga sinakutwala awo wennyini
18 nkulage bwino na bitabo byabadde babbye batya akalulu era bakoze batya okukyusa ebintu bino njagala nsooke nkutwaleko ew'omulongo waswa omuluuta nsozi owulire ebigambo bino byayogera bw'obanga olina ekizibu ekikusumbwa ekya buli kkala omusajja ono tolonzalonza keera mukeere oluulya vidiyo eno mukoneko. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7522 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ndabyeko ku mitimbagano egiwerako tukyali wano mu kiggulu kidoza ky'amawulire. Ndayo ku mitimbagano egiwerako nga bagamba Nuupu yayina abagoberezi bangi mu kalulu k'ekisolo naye teyafunnyemu wadde mutwalo gw'abantu. Please njala sooka bagamba one sisitimu gye tuzanyiramu tugimanyi bulungi nnyo kyekisooka ekyokubiri. For the first time president yagenze ekisolo n'afuna abantu. Bwe yafunye abantu twategedde nti abantu bamanyi nti baagala nkyukakyuka. Akalulu kennyini baakabbye emisana ng'ensi eraba. Ffe ekigendera kyaffe baani yabadde awangula tolwa tetufaayo. Twali twagala kutesitinga amazzi ekisolo tuyinayo abantu twabafunye. Already ng'oyagala otegere nti ensi nzibu. Abantu bonna ababaddemu okuva ku nnamba emu mpaka ku nnamba 4 bonna babadde ba NRM. Naye amazima matuufu kandidate wa Nuupu yawangudde. Nekyabadde kizibu nnyo okulangirira kandidate wa Nuupu kyabadde balina okukola mu sisitimu ya Museveni eya reverse psychology. Kati kwekuddira nakugamba nti independent yawangudde akalulu kano. Njagala ondeetereyo laale ya independent oyo gwebaga nti yawangudde yonna ogindeetere nga bagiraze ku mawulire oba omwogera ku mawulire. Babadde kye balina okuzanya ekya reverse psychology nti wa NRM bamukubye bubi bonna babakubye kati badde balina okukola okuleetera gwe balooza nti wa independent nga ne wa NRM gwe babasaawo obutakulooza nti NRM yakoze eki nti Nuupu yawangudde kye badde balina okukola oyo kye bayita reverse psychology. Njagala ondeeterera alemu eyo omukira guba nti yabadde independent. Laale zabadde bbiri abantu bazirabye kwabaddeko ya national platform ne yayoseri yalaze be bakandidate babiri. Kyazize kitya nga gwe bataalaze nti yabadde ne laale wantu wonna mu kisolo yawangudde obukulembeze. Mukozeseko obwongo bwomwe. Kati ba propagandalist bona ne ba blackmailers mwena bali ku social media ba NRM ngera mufune ku magezi agategeera. Genda okebere mu akayivuza social media zonna kabe mainstream media ondageyo laale mu campaign laale eyo independent. Njagala kuno ko bali Museveni kwali Muhoozi kwali Chairman of the Commission kwali mutulete mu akayivu ya mwelale ya independent candidate go mwalese embwete nga yakubirali era baba oyo mukazi namanya wale wagamanyiko baba kubi Nuupu yabakubya akalu super kyebadde balina okukola nga bulijjo kwekuzanya reverse psychology ne baga nti bagenda kawa NRM nga bwe toba kuba mambuka ne bakawa UPC okulemerwa bonoona. Kati okumanya bana bantu bagezi yeye nyini yawangudde gwe bayita wa independent wa NRM namba 2 pesa namba 2 uno mukazi wa NRM uyo ekyongo kivuddeko. Kati laba video eno yennyini no linda ko eno video yennyini kati kankuzanyire video eno yennyini olyo kwotegeere. Sagitade mu archive kweli. Nyezo kuba sagitade mu archive nga nagyerabidde remesi here. Lemesi okuyino. As a returning officer for Electoral District, in accordance with Section 17
declare Akifeza who has obtained the largest number of votes, winner and district woman representative parliament, so electoral district returning officer, declared as one candidate. Yatadde kigalo waggulu. Yatadde kigalo waggulu. Kati mwe kye mutaategedde na zino embaata za social media ba propagandalist Nuupu yawangudde. Mu mawulire ku makya bagambye mpaka saa 7 ogw'emisana bagamba nti wabaddewo abalonzi tebajjumbidde kulonda era abalonzi badde batono. Kiki bagenza okubala olulu wakati we yakulembedde n'owokubiri n'owokusatu ng'obululu butandinga emitwalo 10 nga constituency esinga bonna ba parliament bajjira ku mitwalo 4 ku mitwalo 5 wabula lot turn up after announcing the winner in Kisoro ate yo turn up n'erinnya nga balangirira results nga jaweze emitwalo 10 mujja kutegeera yoke Kisoro by election ebyavudde mu kulonda byalaze nti owa independent nga leaning NRM era almost member wa NRM yawangudde akalulu kano n'emitwalo 5 egy'abalonzi era yamuddiridde nga wa NRM nga ali mitwalo 4 egy'abalonzi olwa Nuupu najja nga bamuwaddeyo 9 mwabaddemu munnange n'owa UPC era nga mulimu n'owa FDC naye olwaleero aba FDC n'aba DP abatabaddeyo na candidate wabula aba FDC emmundu bagitunuuliza NUP ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert era nga bamuvunaana era nga bamubuuza abantu be wakuŋŋaanya ng'ogenze e Kisoro ocampaigningira candidate wo Sultan Tana nga tulaba baali basukka mu lwenda lwaki wafunye lwenda mukirabye nti numbers tezirina kyezigattako kakati olwaleero abeeyita ab'opposition abavumirira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ogenda mu by election n'afuna enkuyanja z'abantu bamunenya oba batambulira mu script ya Museveni gye yataddewo yennyini nti numbers tezirina kyezigasa omuntu okubeera ne numbers tezikola mu kalulu numbers zijja kujja n'omuliro gujje naye ate abalonda balala kakati mu bwongo obwo ne magezi go njagala nkubuuze abantu emitwalo 10 baavuddewo abalonze nga n'akalulu kagenda mu maaso bakulaze nti abantu babadde batono era tebajjumbidde kulonda okwo kati gwe owa FDC gwe munnamawulire gwe munnabyabufuzi eyeeyita opposition njagala okubuuza turn out gye walabye mu kulonda kubanga mainstream media zabaddeyo nga zi broadcasting okulonda okwo njagala ombuli turn up gye walabye mu kulonda ye turn up oba ze results ezasomeddwa emitwalo 10 plus gyavuddewa egyalonze bano omusajja akedde ku makya nga bwe yakola eddokolo nti UPC ndi nayo mu mmeeza ndi nayo mu sowaani tulya wamu nina capacity esobola okubbira owange wa NRM era n'awangula naye ono wa UPC sisobola kumuwa n'enkuba bano ab'opposition abalala ba NUP abalinayo bakandidenti n'endaga nti bannafu nnyo however much bakuŋŋaanyiza numbers the same thing kye yakoze e Kisoro Senninde omukyala Senninde wamuwulidde yennyini ng'agamba sides za border wabaddewo okubbira akalulu Senninde owa NRM mwawulidde bannaddiini abamu nga bacomplaininga ku kibba kalulu ekyabaddewo kakati gwe munnauganda
olowooza Museveni musiru okubanga alina bakandidenti babiri bonna nga yabafandinga. Ono yazzenga independent wa NRM bagenda mu kamyufu nono wa NRM yayitamu ne bamumma najjanga independent ne NRM era nereeta candidate. Naye nga independent Museveni yamufandinga nono NRM kada Museveni yamufandinga n'abaleeta mu kalulu. N'abaleeta mu kalulu ng'akimanyi bulungi nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yabadde mu Kisolo n'akuŋŋaanya n'afuna enkuyanja z'abantu emirundi ebiri. Kati gwe olowooza nti General Museveni yabadde musiru okeera ku makya naawe wa independent n'alagira commission erangirire wa independent wa NRM ajjenga owookubiri yadde alina obusobozi obulangiriro wa NRM. Naye olw'okuba bannayuganda bakimanyi bulungi nti NRM ekwata mu kalulu this time around yayagadde akulage nti NUP yadde yajja eno oba Bobi Wine yajja mu Kisolo naye talinaayo makulu. Bano abantu bamukuŋŋaanirako tebalonda, abalonda balala. Kati nammwe ab'opposition kye muliko temuzannyira, muli mu script ya Museveni mwe muzannyira. Okiwuliriza bulungi nnyo, musagambiza, mucacanta, temumanyi nti eno script Museveni gyali mu kubuildinga. Nti 2026 niwe munabeera ne numbers ennyingi opposition ng'ekulemberwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'akuŋŋaanya enkuyanja z'abantu. Yajja genda atoge mu kalulu abaleetere results. Mubeere comfortable. Muleme no complaining yadde okwemulugunya mugambe aba bakuŋŋaana tebalonda, abalonda balala. Nga kino kye yakoze Ekisolo. Gwagamba nti numbers tezimatalinga mu kulonda, lwaki olwaliro General Museveni yandisombye basi ne basi z'abantu bajje ku nkuŋŋaana z'akuba. Lwaki yanditaddewo ssente n'ateekawo ne basi zisomba abantu bajje ku nkuŋŋaana z'akuba. Numbers matters. Ne Museveni olwaliro akitegedde bulungi nti takyalina numbers z'abantu. Nti ne waba ategese olukuŋŋaana alina okubasasulira entambula, alina okubasasulira n'emmere, alina okubawa n'allowance. Naye vamati ne waba abikoze ebyo byonna abantu basigala bamanyi amazima. Olwaliro Bobi Wine afuna abantu abamutambulirako abajja nga tabawadde yadde 10 naye ne bajja mu mutima omulungi bazze kuwuliriza message. Emboodo lyeyito y'opposition nevayo nekugamba mwasigaza numbers tezimatalinga, abalonda balala, bombo kilat teri balonda balala. Muli mu script ya General Museveni gye mugezaako okuzannyamu. Olwaliro lwakimutunuulira NUP ekwata candidate ne mufrontinga, FDC ne frontinga, ne UPC ne frontinga, ebina byonna ne frontinga ne mutabitunulira ne mutunuulira NUP gye mwagala yeesonyiwe by election. Olwo egenda tuuka etya mu bantu. Nga mukimanyi bulungi General Museveni kyasinga okwewala kyatayagalira ddala kwe kulaba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert atuuka mu bantu abo. Kyogamba message His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gye yatutte Ekisolo yabadde tetuyamba nga ffe bannayuganda n'abo opposition. Kyogamba kyabadde after election of Tana oba naye yabadde ayagala access etuuka mu bantu bannakisolo abo. Man, mwana nze neewuunya opposition eno gye twali tulina kubanga kasasiro njereere era His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert weebale ku